emizizo nga n'ekimu ku myezi egy'emizizo gwe guno gwe tulimu ne gwe tukubya amabega n'okuddako ogwa muharram oluvannyuma n'omwezi ogw'omusanvu ogwa rajab Allah subhanahu wa ta'ala yatugaa nti fala tadhlimu fihinna anfusakum temugezanga ne mweryazaamaanyiza mu jjo wano Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga ayogera ku bulyazaamaanyi abantu bwe bakola ku myoyo gyabwe abantu bangi balyazaamaanya emyoyo gyabwe Allah wadde omuntu obusobozi obugenda emaka akulehika n'akagikola ali mu kukuŋŋaanya sente omwaka n'agula emmotoka n'agula ey'okubiri n'agula ettaka n'ava mu bupangisa n'agula ettaka n'agula estate watuhibbuuna almaala hubban jamma abantu baagala nnyo emmaali olwagala olw'okubeera nga bakuŋŋaanya tayagala kubeera nga akejjako naye nga nabi sallallahu alaihi wasallam atugaa al umratu ila al umra wakati wa umra ne umra omuntu gy'aba akose kafaaratu lima bainahuma kuba mutango omuntu gwabawaddeyo Allah okubeera nga amusiimulako amazambi walhajju mabrur nehijja Allah gy'abakkiriza nga teriimu bijjogobano tobadde nga hijjayo gikoleramu ensobi eziyinza okubivirako okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agisazaamu ng'olwaleero abantu abagenda mu kijjo balino nga bakozi ba ffujjo n'ava ku nnyumba ya Allah tenaapangisa abayimbi n'abaleeta awaka abantu ne basula mu masina nga bafuwa omwenge naye ng'agamba nti ava kukola hijja n'abeera ng'omulimu omulungi gwakoza kugomerezaako ekibi Allah agenda kusazaamu abanga baduwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah alayira omunene n'obulungi omuli mu nnaku zino 10 ze twayingiddemu bakubiriza okubeera nga tusuukuka bakubiriza okubeera nga tusitukiramu okubeera nga tukola buli kalimu konna akalungi akanatusembeza n'okusibibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabbi sallallahu alaihi wasallam ennaku zino yabeera nga aziyita afdal min ayami dunya ennaku ezisinga obulungi mu duniya yonna nga zisitowa nnyo baatuga nti waliwo ennaku 10 ezisitowa mu ramadan ezisembayo naye ate zino zangizo kubanga ebeera omisana ate ennaku eza ramadan 10 ezisembayo enkizo yaazo n'ebeerawo ekiro kati Allah subhanahu wa ta'ala nazilayira nagati walfajr ndayira amakya alayira Allah obudde obw'okumakya walayaalin ashir Allah n'alayira ebire 10 Allah n'alayira ennaku 10 eziri mu mwezi guno gwa Dhulhijja ezitandisa olunaku olwaleero washafu'i walwatr Allah n'alayira omuwendo ogw'enkanankana n'ogw'ensusulwa walayaalin ashir washafu'i walwatr Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga alayira ensusulwa n'alayira omuwendo ogw'enkanankana n'ogw'ensusulwa Allah mu kulayira wali n'agamba hal fi dhalika qasamun li fi hijr hal fi dhalika qasamun li fi hijr okulayira kwa Allah subhanahu wa ta'ala tekiri wali Allah subhanahu wa ta'ala yakozesa adat istifham yakozesa akabonero n'akakozesa mu kubuuza okwebuuza ate nga Allah kyonna ky'abaabuuza batayagala ansa kuba abaagimanyi Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti hal fi dhalika tekiri nti ekyo Allah bimu ku byava okulayirako waggulu birimu okwebuulira oba kiraga enkizo yaabyo ebyabo Allah bawadde okulowooza nga balina amagezi abanga batuba Allah alina obuyinza okubeera nga alayira ku buli kintu kyonna kyobalaba mu Qur'ani Allah okulayira kungi nnyo washamsi waduhaha wallayli idha yaghsha walfajr Allah yalayira ebintu bingi nnyo naye nga ekyo kiraga okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna byaba alayiddeko biraga oboolyamu enkizo lyazo kubanga Allah tugamba mu suratul waqi'a wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim kyonna Allah kyaba alayiddeko wa innahu laqasamun kyonna Allah kyaba alayiddeko abantu balina okukimanya nti kiba kinene law ta'lamuna azim abantu bakimanye nti kiba kinene Allah okujja ennaku 10 n'aziyina mu mwezi guno kiraga nkizo yazo gwokoledde muki wekoledde muki tolaba nti obeera musiraamu alyazaamanyisa omwoyo gwe bitagambika okubanga ennaku zino 10 ze tulema ozirabanga eza bulijjo yensonga lwaki era abantu olwaleero omusiraamu ava ku pulutebo n'ava ku ludo najja mu juma ng'obudde okuvayo bwakedde talina kyakoleddewawo lwaki ennaku zino azirabanga ennaku eza bulijjo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yogera ebigambo bingi wadhkuru llaha fi ayyamin ma'lumat
muyitiriza okubeeranga mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu nnaku ezimanyikibwa zensino Allah subhanahu wa ta'ala w'olyawo ze yategeeza abanga baduwa Allah jalla jalaaluhu bakubirizanga nange neekubiriza okubeera nga tusikukiramu okubeera nga tukola buli kalimu konna akalungi nga tutuusewa Allah subhanahu wa ta'ala nga minzaani zaffe zisitoye tutugewa Allah subhanahu wa ta'ala nga tugenda kubeeramu abo abaneesiima aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru rahim wa huwa al-barru al-karim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل أبغى بدو الله كل سوى يبغى يجمع الله ويبغى سوق ويرا كاتدرسا وتساسوك سسنة من النبي صلى الله عليه وسلم bakubiriza nekubiriza okubeera nga Allah tumutya abange tweyambisa ekiseera ky'obulamu kino Allah kyatuwadde tulongoose baka yagamba sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathiru min annas ebyenjera bibiri abantu bangi babisaako amaaso babigayaalirira nenabbi yagati asiha omuntu okubanga tolina wakuluma kikulu nnyo walfalah n'okubanga olina ebiseera byonna biseera bisisinkana mu kifo kyekimu Allah kuwadde obulamu oli mulamu tolina bakuluma n'ebiseera obirina naye tobyeyambisisa tolaba nti oli mu abo abalagajjalina ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yabeeranga atugamba kubiriza nekubiriza omuntu wa Allah abazaana ba Allah n'abatu ba Allah abasembedde mu kifo kino akaseera ke tulimu kaseera kasitowa nnyo okubeera nga tukola emirimu Allah buli kalimu konna akaagala kasita kabeera nga kalimu okwakuliza mubiri sokera ddala okubanga akalimu ako kokola okakoze kuba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri kwe kubanga omulimu ogwo ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam tomala gakola bukozi tomala gasiiba busiibi tomala gasoma busomi Qur'an webuze nga bw'ogisoma bw'atyo nabbi bwe yagiyigiriza nga bw'osiiba bw'atyo nabbi bwe yayigiriza okusiiba osobola okubeera mu basiiri ate n'olumu obuluma enjala osobola ennaku okuyitako n'obeera nga tosigabiddwamu kisinziira kwetegekako n'okubeera ng'osigumisa Allah gati waman yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub abulumisa obubonero bwa Allah kabakabonera akalaga nti mutima gwe mulimu okutya Allah nga mbaliza khutuba yange abantu ba Allah beekitiibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mbaka ng'atukoonyera ku mwezi kuno enkizo y'ennaku zino ekkumi ze tulimu nabbi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin teriyo nnaku mu nnaku eziri mu duniya muno fiha ahabbu ila Allah ng'ennaku ezo Allah omulimu gw'obogoza gwagala nnyo okusinga omulimu gw'okoledde mu nnaku zino Qur'ani gy'osobola okusomera mu biseera ebirala byonna Allah agyagala naye ate yamusina ennaku ekkumi eyagalwa nnyo nabbi kye yategeeza sallallahu alaihi wasallam basahaba nga bamaze okubagamba ekigambo ekyo kyabazitowako ne bawulira nga kibazitoyeeko ne bajjayo egimu ku mirimu gwe baali batwalanga okuba omulimu omunene ne bamugamba ya rasulallah owanga omubaka wa Allah kyogamba wala jihadun fi sabilillah ne wekibeera muntu kugenda kulwana mu kkubo lya Allah nabbi n'abaga ti wala jihadun fi sabilillah newe kubeera kugenda kulwana mu kkubo lya Allah illa rajulun n'ateekawo adatu shawt n'ateekawo akakwakuliso kwoyo yenna ku muntu yenna akoledde emirimu ebirungi mu nnaku zino zetulimu asobola okubeera nga akusinga ye musajja nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasomako nagati illa rajulun ye muntu yenna oba ye musajja yenna kharaja binafsihi afuluma mu makaaga ye kennyini wa maalihi n'ebyobugagga bye byonna byabadde nabyo n'agenda nabyo mu jihaadi falam yarji min dhalika bishaiin n'abeeranga ku nsonga ey'okubanga ye kennyini afulumya awakaawe n'emmaali ye yonna bwaba badde alina makamotoka n'akatunda ettaka n'alitunda faamu n'azitunda ebyobugagga byonna n'agerayo mu jihaadi ye kennyini n'afiirayo n'ebyobugagga byonna ne biggwawo nabyo ne bisigalayo mu jihaadi
yoyine kasobola okusinga enkizo amma abasigadde bonna tewaliiwo asobola kubeera nga akusinga ng'okoze omulimu gwonna oguyitibwa nti mulimu mutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala mu mirimu gy'ayagala, mu mirimu gy'asiima okubeera nga bw'ogikolera mu nnaku zino 10 ze tulina. Qur'an erina ejjuzu 30 zuukuka. 30 divided by 10 days, you get only 3. Kyogamba tosobola kusomagisa Qur'an 3. Tosobola kuwaayo kaseera mu nnaku 10 buli kanaku n'osoma ejjuzu 3 eza Qur'an. N'otuuka mu nnaku 10 zigenda okuba nga Qur'an ogisudde wati. Abantu bagayaala, abantu bali mu ssaala, abantu bali mu kunyuma byabufuzi, abantu bali mu kugayaala. Abantu batuba Allah akaseera ketulina muno mu nsi kakubeera nga tukola. Abantu kulembera abalongoofu by'ebigambo bya Nabbi babitegeera nnyo. Oyimiridde otanyumiridde ntya mu kaseera kano okubeera nga amazuukusa tuzuukukiremu, twerwaneko okubeera nga tukola buli kalimu konna akalungi tulyoke tutuukewa Allah subhanahu wa ta'ala nga naffe twazitowa. Obubaka bwensembesaayo ddala bwe bubaka okubeera nga ezimu ku sunna abantu ze basenguka kwe kubeera nga abantu baleeta takibiraati mu nnaku zino 10. Abantu balinda yiri balyoke baleeta takibiraati. Tokimanya Abi Hurayra radiyallahu anhu ne Anas bin Malik radiyallahu anhu ye obaabo bombiri radiyallahu anhuma babeeranga bafuluma batuyumiriza nti baafulumanga ne bagenda mu butale wahuma kabirani bagendanga baleeta takibiraati nga tuyingidde mu nnaku zino 10. Abanga baduwa Allah naffe abasigadde wano tusigala tuyingidde mu mizizo. Era omuntu yenna agenda okusala ekisolo, bw'osala ekisolo ng'okisalidde mu nnaku 10, asalidde mu nnaku endala gw'oba omusinzi. Bw'osala ku lunaku olw'10 oba n'osalira mu zino ennaku 10 n'osala ku lunaku olw'10, asalidde mu nnaku ez'okwanika ennyama oba omusinzi. Lwaki? Kubanga oba okoledde mu kaseera Allah ng'omulimu ogwo agwagala nnyo. N'emirimu emirala gyonna gy'osobola okubeera ng'okola. Abanga baduba Allah tuleke kubeera nga tugayaala. Abantu si beetegefu kusiiba. Abantu si beetegefu kusiiba kuwa Allah. Eswala z'ejjama abantu zibayitako. Lwaki tonyiikira n'enyiikira ne tubeera nga tuzitoya minsaani zaffe. Aqulu ma tasma'. Barakallahu li wa lakum min al-Qur'ani was-sunnah ala dhikri al-hakim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء السدس منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وسائر المسلمين والمسلمات جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم أحياء والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا فإن لم تغفر لنا وترحمنا وتكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة للذكر.